Mu Desemba wa 2020 kampuni ya Skyworth Technology yaweebwa kontulakiti ey'okudaabiriza essomero Kanara Seed School mu disitulikiti y'Ekitagwenda. Omulimu gwali gwakolebwa ku buwumbi 2,600 okusobola okudaabiriza ebibiina, okuzimba ennyumba z'abasomesa ne laboratory. Omulimu guno gwalina okumala ebbanga lya myezi 18 kyokka n'okutuusa olwaleero abagukola baseeyeeya. Kino kyekyavaako abakulu ku disitulikiti okutuuza olukiiko mbagirawo nga 27 omwezi ogwokusatu okusala amagezi ku kiki ekirina okukolebwa. Muno kyasalibwawo nti yinginiya eyali omutwe omukulu mu ddimu lino aweebwa ennaku endala 21 nga singa ziggwako ng'omulimu tegunnaggwa kontulakiti emugibweko. Kati olwaleero abakulu bagenza okuddamu okulambula nga bingi ebitannaba kukolebwa okugeza ng'okusika amazannyalaze. Ebibiina ebimu bibadde tebinnateekebwamu ntebe abayizi kwe balina okutuula n'ebirala. Then another one in the administration block, what is not completed and we need to complete is electrical installations. And again, what is not there, lightning protection. And what is not completed in the contract scope are fittings for rainwater disposal, disposing water from the gutters. Inti tebabadde na kusalawo kulala era bwe batyo ne batuukiriza ekyasalibwawo mu lukiiko. The contractor has handed over site to the district. This was agreed upon in the previous meeting held on 24th May 2026 upon the advice from the Executive Director PPDA. Kati ekiddako kwe kuddamu okulangirira olwo kampuni n'ebeesobola etwale kontulakiti. District was requested to ensure that the project is handed over to them and re-advertised for completion. Ye yinginiya wa Skyworth Tech Services Limited Ivan Sewankambo oluvanyuma lw'okumumaamulako omulimu asabye wakiri aweebweyo certificate eraga kyakoze okusinziira ku ye ebitundu 85 ku mulimu abadde agukoze. We have substantially completed and we deserve to be awarded a substantial completion certificate. It is not only us, even many other contractors. Give us some small time, allow us some time. Yes, we promised you on the 15th that we're going to hand over. Singa abalondola emirimu bakola bulungi omulimu gwabwe, ssente y'omuwi wa musolo nnyingi ejja kutaasibwa ku bantu abakola gaddi b'engalye naddala mu bitongole bya gavumenti.